banaflasha cyane Uganda tuyanziza mwebale kumira control mwebale kuba buli kiseera tusimira ddala nenga tutabasubiza nti bulijjo tujasigala nga kumpewo tubasomesa issues ebintu ebitirugwa mu South Uganda nenga kibinyo nti COVID-19 mu Uganda kati esinga n'enkomuunya esinga n'esiriimu esinga ne malaria esinga wache kibadde kye kyamaanyi obesinga n'eki diarrhea sibitegera yotuse nako corona abantu bafa esinga ne Ebola esinga ne kwegamba Uganda byebyo bintu ebirimu naffe tubyewunya naye ate olwaleero nga tutabagambe ensi yaffe Uganda we need to keep educating you, we need to keep updating you. Twetaaga tusigale nga tubasomesa ku mbeera eziri mu nsi yaffe. Era olunaku olwaleero tukyaddeko Omusawo sijja kwogera mannya go olwaleero ajja kweyogerako ye yekka era tubategeeze tuliwo to sensitize you, to prepare you psychologically, to prepare you mentally. Waliwo abantu abalowooza nti amidst whatever ebiri mu nsi yaffe Uganda abantu bakyalimu okufa kuba olumugamba ina covid ng'atandika ekiraamo gundi twala gundi nkulekedde kino, but it's very much possible betwanga tuli prepared tusobola okubaawo nga tuli balamu. Olwaleero kwe tuli ku mpewo obasomesa n'okwategeeza kiki kye twalikoze kiki kye twalibadde tutambuza mu nsi yaffe Uganda. Tulina Omusawo kababulira amannya ge gye program olunaku olwaleero. Musawo osibye otya osuza otya? Wali mu project abali Bulaya, abali mu Kampala wano, abali mu Indonesia, abali mu Jamaica, France, Germany, USA. Kwe bali ku mpewo batulaba. Osulayo otya mukadde wange? Nasuzeyo bulungi. Nsanyusa okuba nammwe olunaku olwaleero okwogera ku bulwadde obufuuse ettabu mu nsi yonna so si Uganda. Amanya mpitibwa Nalondagire Dorothy Gombya. Gombya ono gwempulira bulijjo omuyimbi. Gombya mulala. Gombya mulala. Yes. Tuli mu Third World War ya COVID-19. Kwa tugenda otandikirawo. Musawo no COVID ekuyisiza etya awamu n'abalwadde bo? Oba wabadde okujjanjabako abantu balina COVID-19 ne bawona? COVID bwe kyazuulibwa kati kankweyo ka background katono nti COVID ayinza okuba yajja ddanga yatuluma nga tetumanyi. Nina kojja wange yagendako mu America. It was 2019. Bwagenda mu America yali yakatuukayo. Nankubira nangamba nfunye ekifuba ky'amaanyi nnyo. Nfunye pneumonia na yes kankomewo sigenda kukola ki kumaliriza visit yange. Nakoma mu December. Ne tumujjanjaba ne orals, ne tumujjanjaba ne IVs, nenge ekifuba tekiwona nga temperature zikola ki. Wayitawo emyezi 3 ne bagamba COVID mwali. Naye nga bwe yajja n'ekifuba ekyo ffenna kyatuluma. Nze yamujjanjaba ne famire ye n'abaana abange kyabaluma naye after some months ne bagamba nti yali ki so ne mugamba maybe naffe twalwala COVID. Kati what is COVID? Ekibuzo kigenda eriggwe. COVID kyeki? Essaawa zino kyenandisabye abantu bonna mu nsi si mu Uganda yokka buli muntu akimanye nti buli gw'oli naye alina COVID. Kubanga obubonero bwonna obw'omusujja, obw'omuntu alwadde ekifuba, obw'omuntu alwadde UTI, kyetwandiyise urinary tract infection, byekuŋŋaanyiza mu kitundu kimu. Tosobola okuspecifyinga kugamba nti omuntu alina COVID by mere looking. Oba okitegedde kye nkugamba? Olina kusooka kukebera n'okonfaminga nti olina ki? COVID. Ensangi zino kati tufuna omuntu najja nakugamba Musawo omusujja gunnuma. N'omukebera malaria, n'omukebera UTI, n'omukebera typhoid, n'omukebera buli kimu naye nga tekuli kyonna kyayina. N'agenda n'akebera nga ali positive. Naye nga ali normal, atambula, assa bulungi, egyo twandibadde tuyise first stage.
kati ffenna bannayuganda almost in the first stage. Kati homestead entono ennyo mu Uganda pa home gye walira abantu 3 nga balina covid. Nze ku analysis gye nakoze kuba bwe twagenze mu lockdown bwe natandise okujjanjaba kuba covid nemanya nti wa covid nsobola omukwatako ate nesifa ate and I move on with life. You understand? So we are going to move with covid with life. Nga tetukyalina stigma eri eyaliwo mu 2019 2020. Ensi yonna ne bannayuganda bonna kyembakubiriza obuteewala bantu ba covid. Newe bosangiddwa ng'olina covid oyina omuntu wewaka alina covid okoze otya okubeera nga otambuza obulamu nga n'omulwadde atambuza obulamu. Awo kitwetaaga ensi yonna esobola okukitegeera. Omunnayuganda oba omuntu yenna yali survivinze atya mweyembeera kuba munnange nga bwe nkugambye oli bamugamba alina covid ng'atandika okukola ekiraamo. Kwegamba government tefuddeeyo to sensitize to educate people about covid. Kofe ne tugamba why gwe naalonga omusawo alina experience 16 years ng'oli mu medical field. Munnayuganda ono yali yeetaaza sitiri okukimanyira ddala nti covid-19 it's a curable disease asobola okukimanya. Amati no covid-19 disease is there to stay and it will stay and forever. It will stay forever. Kuba oli muntu edda batugambanga gundi aina TB. Bakulengerera eri nenga kati people we start people with TB, we start people with HIV. Nenga lulyo aina sirimu mama ngemisinda abatuuze gye bateka. So covid is funny. You understand? You are my husband, I'm your wife. I have covid, you don't have covid. So why did I get the covid? My children are free from covid. But in the house, I'm alone. What are we supposed to do when you are diagnosed? And there is no way you will know that you have COVID unless you test. Because all signs I've told you, headache, temperatures, cough, diarrhea, fatigue, loss of appetite. You can be with loss of appetite, no smell, but you are normal. You are moving. You are living in your day life. Nobody can know that you are a victim. But just feeling your body has fatigue. But you can do your own work. You understand? So, how do you come to know that you have COVID unless you've tested? Which is impossible now. Because the tests are expensive. At least if the government can produce us the materials at a low cost, like a test of malaria, a test of typhoid, that somebody can go for test for 5,000. At least each homestead can manage 5,000 to test COVID, and you know that all of us will have what? Then we start managing ourselves when we are at the first stage. But I can't afford a test of 200, a test of 100 when I have 10 people in the family. Atenga tetukola. Tetukola. Wakitegedde. Test ya mitwalo 27 abalala 10 tewali beyi gye bateekawo nti kati eno ya covid eri nti eno gye mulina buli omu alina beeyi ye. Na engeri kijayagala okifunamu kubanga ekyasinza okuneewuunyisako nange ndi musawo naye twayagadde nnyo ate okufuna mu kintu oba okitegeerefuuse business nti tosobola tewali gundi nga wonogamba nti kati ngenze test ya HIV ya sente bweziti tosobola kusukka mitwalo 2 naye n'ogenda wali 10 wali 5 wali 2 wali 15 senga tufuna price eri standard n'ebikebera nga weebiri nga at least buli munnayuganda asobola okugenda okwekebeza covid tugenda kuwona covid kubanga covid osobola okubeera naye
n'okola n'olya ne weebaka enkya n'okera ng'oli mulamu n'abaana bo n'obatwala mu maaso. Naye tolina ngeri ki gy'ogenda kujjanjaba covid nga teweekebedde, kubanga nkugambye ti lero bajja kujjanjaba malaria awone, bw'anaaba yakawona ekifuba kiyingirewo, ekifuba kiwone, omubiri gusigale nga muki. Covid talina ddagala nti lyerino erimuwonya, naye waliwo gyetugamba nti at least ko lino liyinza okujjanjaba akawuka ne kakola ki, ne kagenda. Kubanga kalinga woona olaba nti omuntu yalwadde pneumonia ne bakuteekako antibiotics ennungi, pneumonia n'akola ki, kiringa woona okera ku makya ne bakeera ne bagamba olina TB ogenda kumira doozi ya myezi 8 n'omira eddagala lyo bulungi n'owona, naye ng'okizudde nti olina ki covid. Kati gwe tajja kati ekizibu n'ekirala kye nalabye mu ggwanga era abantu bonna kye mbakubiriza baleke okugula eddagala. Okitegeera, bagamba nti batuula ku TV ne babagamba eddagala nalino liyamba covid. Kati gwe n'otandika okumira eddagala olw'okuba owuliddemu ki obugonvu mu mubiri, olwedde oyonoona sisitimu yo, ogiwa kyotalina kufuna, ojjanjaba ki kyotamanyi. Teweewa ddagala, olwedde oyinza okuba nga okoze bukozi n'okoowa ng'omubiri gwe tagakuwummula, naye gwe olw'okuba bakugambye nti lino eddagala nalino lyeriwonya covid n'otandika okuwa abantu. Covid is not preventive. Preventive measures ze zino: yambala masiki, naba mu ngalo, distance, so si kumira ddagala. But wasanga buli maka homestead kati ng'erina package bamira. So what are you treating? Kati eddagala lyo ogenda okukugamba nti olina covid ng'omubiri gwe gwali absorbinze dda lifuuse wiiki terikyasobola kukolera kyoyagala. Olwo olina kugenda ate ku layini ndala gye bagenda okugamba nti yabukadde 10 kubanga gubadde wejjanjabako naye nga tonategeera nti olina ki. Naye olw'okuba bakugamba nti lino liwonya covid gwe n'otandika okumira ne famire yonna n'ogigulira n'ogulira ebibokisi bya vitamini C, ebibokisi bya zinki, azithromycin, zino vitamini D zonna ne zibeera ewaka ne mumira buli lunaku. You are overloading your body. Eddagala teri building immunity. Byolya bye building immunity. Okitegedde? Byolya bye building ki? Kati abantu bali mu kwekola self medication olwa covid nga oyina oba tolina. Bannayuganda balekerawo okugula eddagala. Tusabe gavumenti etuleetere ebikebera nga biri mu bungi nga buli munnayuganda asobola okwekebera. Owa test bagitadde ku 5,000 oba 1,000. Tusobola era owa family tasobola kubula bwagamba nti bane mumpereza 5,000 nkebera abantu bange. Teri agenda kukwata miliyoni ng'alina abantu 10 bonna abakebera. Kitegeeza gyagenda agula buguzi ddagala. That's drug abuse because you're treating what is not there. We are abusing the drugs now. Oba kitegedde? Kiri very serious kuba ekisinga okwewuunyisa bannaffe bafa. People are dying, yes. Abantu bafa. Era olina okukimanya people have to die. Ekikuba kiriro nti ni Katonda ye yakitegeka tibalina okufa. Okitegeedde? Era tunafa mu period ya covid. Si period ya covid. Epidemics nyingi zizze nga zibeerawo ng'abantu bajja abantu bulwadde bujja ne bafa abasurviving with the measures they are found okulwanisa ekirwadde kiba kikoze ki kizze kubanga okufa it's like oba nkugambye kuba nani kigambye mu lusawo naye nga siina bwe nkikugamba nti tolina bw'okyewala. Omusawo akola kyasobola
n'amagezi ge gonna n'obulamu bwe bwonna okulaba nti obeerawo naye katonda eyakuleeta is the one who takes you away oba okitegedde ekyo nakyo tulina okukitunuulira ye era yakimanya nti mu periodi bweti epidemic bweti bwenejja this number will go. People will wake up and do what they're supposed to do. Obakitedde kati baba bakugamba nti abasaba batandise okusaba buli omu awo yeewaddeyo if you bwoba oli wava Katonda kyekiseera omutunuulire amanye nti kati omutu wange akomyewo. N'ekirala abantu baba babawadde ebitanda they are discouraged. Oba kitegedde baba discouraged okuba budaabuda tebaba budaabuda bulungi abamu naddala bye bisinga okubatta kati bw'owulira eno mu lugambo eno fe abali ignorant tubeera tukiyita ignorance twogera nnyo buli agenda ku oxygen afa buli agenda mulaga afa abagenda ekiruddu bafa tuzesito bantwala kiruddu okitegedde kati omuntu afuna abeera traumatized n'ekyo ekigambo tubogera ku oxygen okola ki ofa kati bw'otuuka eyo olwedde obwongo obumanyi nti ugenda kukola ki but oba weetaaga reassurance timuneekoze wano covid tagenda kutta sensitization abantu gye basinga okwetaaga covid tagenda kukola ki wabula ogenda kufuna obujjanjabi buno mu bbanga eritali lya lunaku lumu oba nnaku bbiri kubanga ozze ng'ovudde ku eri stage esooka ey'omuntu asobola okwetambuza neeyemiza eddagala ey'omuntu asobola nti basobola okukuba empiso z'emmesu basaawa enodde waka kati amawuggwe go ganafuye tegakyasobola kusikamu kaguli Katonda gwe yakuwa tulina okukuyambako tekitegeeza nti kozze ku oxygen ogenda kukola ki fa wabula guli omu amawuggwe tegakyasobola kusikamu kaguli kuguleeta mu mubiri gwo gutambule bulungi nga bugandikoze ki tukutadde ku oxygen ofune obujjanjabi osooka osobole okuddayo okulabirira ki famireyo beera wano ng'oli mugumu ng'oli mukkakkamu nti okimanyi ojja kukola ki ojja kuwona covid si bwe bulwadde nti butta obulwadde bungi obutta si covid yekka yakola ki omulwadde nabeera ki naye kati ajja kubeera bamugambe ono yemuyenye nnyo gwe ne bakuggyako ku oxygen ne bamuwa omulala nkitegedde that traumatizes people bagamba why me ngate lwaki banzijeko ate oli ne bamukola ki nakyo mpozi olw'okuba nti ebyetaagisa tetulina bimala nabyo bikozinze death z'abantu akitegedde naddala in terms of ezo za oxygen naye wano mu bulamu bwa bulijjo nze okusinziira bwendabye covid people can live and survive with covid as well as you get the right medication at the right time. Oli alitegedde ddi nti kati neetaaga eddagala kyenkugambye kyekizibu kye tulina kati kyakukebera nkunnyonnyodde ne nkugamba leero bajja kujjanjaba malaria owone ekya bakujjanjaba ekkofu owone we are trending in the 14 days ze nkugamba kati kubanga kati dozi ya malaria yinza okuba naku 3 tetugenda kuya kifuba ya naku meka tandoza 8 days but you still you're weak. My plan B is go for COVID what? test You come on very positive. So when you've not tested that you're what okebedde kulaba nti olina COVID and me I will not know that you have what? The best thing is to test and confirm. Naye kigenda okutulemesa saawa zino test za bbeeyi nange omusawo bansaba ssente ate nenegulira eddagala so nti gavumenti yandibadde egamba oba omusawo oba oli wa private oba oli wa gavumenti since I'm a life saver kati bakaberera obwereere kubanga mwe tutuukira kati we can't chase you away oba kitegedde nti oti omusawo wange yafunye ki obulwadde kati mumuwe eddagala naye nange I have to look for money ate nenoonyeze n'obujjanjabi
ekyo nakyo nakikyali kizibu kiri awo kati nange nyiza okuba nga ondabirano neŋŋamba ate kati emitwalo 5 oba 5 kitundu ngitwale bankebeze covid nga ne waka sirina mmere kanjira ngirinda ndowooza olaawo obulwadde bwebwongera okundya kati sisitimu gye bukwata ye governinga buli kimu si ye governinga but it's one of the major organs. Ekirala okutugema awo tugenda okutandikira mu episode yaffe genda okuddako nga twetaaga okumanya omuntu bali mugemye ddi omuntu okumugema yeetagisa kuba kinaki omubiri gw'omuntu gwalibadde gutya munda before okugema kirungi okugema nga oyina olwadde covid kirungi okugema nga oyina sukaali nga oyina pressure nga oyina biki byetwagala okwebuuzaako nti ebyo byonna ebyo mu program yaffe gyetugenda okudda bwetuwumulamuko twetaaga okumanya when should somebody be immunized and how should that person be immunized kuba batutuuliddeko buli gwe bagema ate abamu be bakutuka ate abamu batiisatiisa abantu nti buli gwe bagema yenna agenda kufa ekyo kibuuzo kikulu nnyo kiwa n'abantu okutya okugenda okwekebera okwegemya ne batanabagema bonna bagamba nyiza okufa sigenda gendayo kati mpozi nekirala kyetuleseeyo wano kyembadde gamba ku bya covid abantu bino ebyokwegulira eddagala bw'obaka oba osobola okugula emiyembe bw'oba osobola okulya amenvu bw'oba osobola okulya amayuuni kuba byonna birimu minerals bw'oba osobola okulya mukene osobola okulya amapaapaali omubiri ne gufuna abasirikale ne gwekolera abasirikale abaagwo akalwadde ako kagenda okujja ng'okyali mugumu ate bino ebyekiddugavu ebyaffe birungi si bibi naye buli ekintu lw'okiyitiriza kifuuka ekiki ekibi kati gweojja kuŋŋamba nti ojja kukerokero osekule entangawuzi n'enniimu ne katungulu cumu obinywe naye nga tolina mmere yakulya olwedde enkola yaffe eyo eriisa emmere digestion system eyina asidi waayo omukole omutondo waayo kati ojongeddemu ono omulala ataliko mmere kati bijja tuuka bituuka okwegoya ng'olubuto lwereere olwofunye ulcers kati zitandika okwokya akabubi akali munda buli kintu tukinywe mu kigero ne mu kiseera ekituufu omuntu alitegedde ddi nti kati kino kyedina okunywa oba kati kyenywedde kigero kimala kati bw'oba okedde n'osekula entangawuzi oba n'enniimu oba ne katungulu cumu sekula fumba obiteekako babiwola oba ogenda binywa nga bibuguma oba nga biwola sooka ofune kyoteka mu lubuto emmere ebeereyo oba olidde mugaati oba olidde lyenvu oba olidde kammonde ogenda okuyiwayo ebirungo ebyo ebirimu asidi nga n'emmere n'olubuto bwe lunaleeta asidi waalwo emmere netetandika okwegoya ebisenge by'olubuto bijja kuba tebikosebwa naye kati bw'oteekayo byonywedde nga n'olubuto lwereere n'ebisenge biri ne bireeta asidi waabyo ebbanga kitono abantu si kubbanga tono abantu kati buli omu akugamba wano wanjakirira omutima gunnewuuba omutima gunnewuuba tegubawuuba lwa stress bye banywa bakonsuminga ebintu bingi just taking a 2 sips obujiko butono 2 3 naye noonywa tampeko ku makya noonywa tampeko regular we are preventing covid that's not how they prevent si engeri y'okugema covid eyo ebyo ebintu otuula ekiseera n'obisoma bakugamba ndabika obikozesa omulundi gumu mutya mu wiiki ne kati abantu bagifudde daily bread ekitegedde daily bread gifuula eryenvu
gifule watermelon, gifule emiyembe kati mingi, gyamayuni mukene waali oyo alina minerals zonna ezisinga obungi. Omubiri gufune abasirikale bo nga oli mugumu. Okunywa nnyo amazzi lita 3 olunaku, abantu tebanywa. Oli agamba nze nkoma ku caayi olusi ku kabiya. Nywa litezi omubiri gukole gufulumye buli lunaku obukyafu. Covid agenda okujja nga ne bubona nga layini esooka ne bagamba nti septrin ne vitamin C na kino kyekigenda okuwonya nga bwe kiyingira mu mubiri, omubiri gukikozesa mangu n'owona mangu. Kituufu. Kale Omusawo tugenda okuwumulira muko nga bwe tukoma kyekintu kyaffe ekiddamu ekiri mu ddiiro nti omuntu baali mugemye ddi bwaba wakugemebwa baali mugemye nga omubiri gwe guli gutya. Basooka kukebera ebirwadde ebirala oba nedda oba bamala gagema kuba ekyo nakyo kise nnyo abantu. Katwetaaga okusomesa abantu bamanye nti omuntu alina okumugema ng'ali bwati ne bwati ne bwati then later bamugeme. Oba abasawo bazze mu business okola bukozi sente kasitoze nga bakebera nga bakuba kajjaba. Kwatwa bikantu bagemebwa abamu bafa. The truth is the people are dying. Nenga tweta kiki ekibatta bana batana bagemebwa balikoze batya. Mwebale nnyo emikono gyaffe mirala mu nsi yonna Uganda tubeebaza mwebale kwekumira ku mpewo ate tusiimira dda nti nno mwekumira ku mpewo musigale nga mulaba keep subscribing and keep sharing. Akoma tukumira mpeera akatukameo mwera.